owuliriza bano beboogera. Assalamu alaikum. We are the sparkling stars from Ibun Masood High School, presenting to you a poem entitled "The Youth Are the Strength of the." First of all, introduction. Youth need to understand the burden they uphold. Being the men of this ummah, it's of administration. Wake up, you are not young. Islam is government donation. Where will this ummah be without your actions and endeavors? Indeed, you are the strength of the ummah. Islam gives you a high status because you hold the development of civilization and the future of the nation is in your hands. So, safeguard Islam and build its glory. Be open-minded and think as with your heart. Your strong arms will and to faith will guide you. Li'anna Khalatan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Was Allah said in Quran chapter 18 verse 30. Is he who let you know, oh Muhammad, their story in truth. Indeed, they were the youth who believed in their Lord, and we increased them in guidance. Islam gives you much attention, highlight their importance, and shows interest in them. So, extend good education to them. With good education, they will be healthy in their bodies. Just believe in Allah the Almighty and be guided with His obedience. As the Almighty says, one who follows the right path and obeys Allah sees his own higher things, is certainly a winner in this life and the hereafter. Also the Prophet says, young people who grew up obeying Allah and following His orders will be among the 7 categories of people who will be provided shade on Judgment Day. Your youth before you become old matters a lot in Islam. Young people are superior and those with capabilities and energy. So, keep them busy with hard work, combine the interest of the youth with the expertise of the elders for the best of the ummah. Empower the youth, give them positive message, be role models to them, guide them for the best, direct where necessary, and be merciful in case of mistakes. Because youth look forward to be a generation that will bring Islam to a climax in this secular world, inshallah. Just like a Uganda proverb, youth in Islam are the strength, weakness and threats. If carefully handled, only the best is achieved. Like youth in history who made Islam proud in its earlier days. Indeed, the youth are the strength of the ummah. And now Sabra, Abdul Karim, Farida, Saika, Shakira, Yasmin, Shawi, and Tifa. Wa hada salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. Tubongere obugalo bannange. Tubongere obugalo. Semusota Abdul Jalil. Ono mu biseera ebyo yali muyizi ate kati yafuuka musomesa. Sebo jangu bakuwa ekirabo kyo yanguwa. Gwedde eri. Sebo katukwasa Semusota omuyizi so si omusomesa. Naam, Kintu Juma oyo alinga imaamu mu kiseera ekyo yali atukulembera mu swala. Kayondo Akram yali secretary wa daawa. Ensonga yazitambuza bulungi. Sebo olukiiko lwatudde okusiima. Kayondo atolose bannange. Omwana omulenzi alazeewa. Feba Yosefu tuli wano. Kalema Shafik mama wa Kayondo jangu ginone ku lw'omutabani kubanga nakulabye ate bozaala omwana omulungi ofa birabo.
tweyanziza obuweereza bwe. Kalema Shafik yali mobilizer mu biseera ebyo, sebono na certificate yo. Naam, sebo tweyanziza. Namugerwa Janat ono banange mu byafaayo by'ensi eno, ono ye muntu gwe nakasoosa okulaba omwava wanika sente z'abasiraamu n'atazirya. Janat Namugerwa, omukyalo oyo mwesigwa nnyo, kekibeere nusu 10 tasobola kikwatako. Ebbanga lyamaze nga muwanika wa busiraamu mu ssomero lino, naye ekyembi ne Janat talabikako. Omuzadde wali wa Janat tweyanziza nnyo. Omuzadde wali naam, omuzadde wa Janat yanguwa. Omwana oyo mulungi, tumusabira Allah w'ekitiibwa amwongeremu. Bangana omuzadde taliwo, ate nga olukiiko lwakkiriziganyizza nange ti buli ekirabo ekifika kiba kyange, nze akigabye. Therefore ne kino bagira bakinterekera. Naam, Kalole Faisal mu kiseera ekyo yali chairman da'awa oyo. Sebo tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ate nga kati musomesa. Mugisha Sudais musajja w'ekamwenge yanguwa, mu kiseera ekyo yali speaker banganye mu ya district kadhi ewaabwe. Sebo barakallahu fikum. Naam, kati zino certificates zetuzzeeko okugaba zezaba participants abeetabye mu mpaka z'omwaka guno. Nammwe tubeeyanziza nnyo era tubaagaliza birungi byereere. Omusajja ono Sekazaayi, certificate eno gye tugenda okugaba, omusajja ono yeetaagayo omutwalo. Abazadde ani alinamu omutwalo gw'atayagala? Agumpeera omusajja ono lilla, kubanga bwe kiba kibaleme kale nze nja gumuwa, kubanga omusajja ono wa senior 1 naye yeewandiisa mu mpaka n'avuganya n'abasajja abali mu thanawi, n'avuganya n'abasajja aba senior 6, n'avuganya n'abasajja n'abakyala eŋŋwaŋŋuli. Omusajja ono bamuyita Lwanga Saadi, senior 1. The boy was very confident. Lwakuba nti twali tosaza mazima, naye nze singa nali nga si bya mazima nali mubbidde, naye byagaana. Sebo omusajja wuuno senior 1. Sebo tunula eri ku kamera, nga kwaka bakuli. Barakallahu fika sebo, weebale nnyo, weebalire ddala. Omusajja oyo yayolesa obuvumu. Ninawe namusiika ekibuuzo, nasiika bane ekibuuzo n'akironda ne kimwambala, naye era n'agamba nteekeddwa. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala. Maliza Habiba naye omu ku beetaba mu mpaka zino, tweyanziza nnyo. Taata Maliza Habiba omulabye? Sebo tukweyanza okumuguluminga asobola okuvuganya obulungi ne banne. Namugerwa Janat era taliiwo, yafunye entondo nti yavaako. Janat sebo wotabedde, tukweyanziza okubeera omuwanika waffe omulungi, ne bwankuwadde ng'obadde mwavu ebbanga lyonna, n'esente zaffe toziridde, tukweyanziza. Certificate olina 2, weebale nnyo okwetabamu. Bwanika Imran Siraje, tera okugamba abantu nti ab'omutima balimu ak'enjawulo, bo nga tebawulira. Oyo omusajja yeddira mutima nga nze. Sebo Bwanika, barakallahu fik. Namirembe Hafswa, oyo mwana musayansa ate wa senior 6, naye yeetaba mu mpaka zino, tumweyanziza. Kiyingi Abdul Karim, sibanga ono omusajja w'Ebutambala. Ab'Ebutambala baviirako ku lumegano olusooka.
sebo tweyanziza nnyo tweyanze. Nyanzi Abdul Karim. Nyanzi Abdul Karim. Sebo tukweyanziza nnyo okwetaba mu mpaka zino. Sebo weebalire ddala. Ate leero oli smart. Kayondo Akram. Kayondo Akram. Omusajja ndowooza omulaba. Abadde kyamaani daawa. Namwe mwetegereze mwenna ndowooza mukiraba ekirevu kya mwamba naye nga waali. Kayondo sebo barakallahu fik. Ate certificate olina na bbiri endala maama we yagirina. Tukweyanziza nnyo tweyanzeege. Banange munzikirize nate era tugabire abantu bano certificate olw'omulimu ettendo gwe bakoze mu kutumbula omuzannyo guno, empaka zino, n'amagezi ag'enjawulo ge bazitaddemu, n'amaanyi ag'enjawulo. Asookera ddala Sheikh Ismaila Katumba eyeddira enkima. Sebo jangu wano oba nsabe mukama waffe abajja akwase Sheikh Ismaila. Ate kyenzudde ennaku zino bwe natandise okwambalagana amaaso ana n'abalala baagatandise. Simanyi kikyabatuuseeko. Sebo tukusaba barakallahu fik. Tweyanziza nnyo tweyanze. Ow'ebifaananyi ndowooza obikutte. Sheikh Abdul Jalil Semusota. Sebo omulimu mukoze gwa ttendo tubeyanziza. Barakallahu fik. Sheikh Juma Kintu. Abasajja bafuna certificate za kubeebaza. Abalala bafuna bipapula bya banka nga zitwala ebyabwe. Sheikh Aslam Kasajja. Sheikh Aslam banange taliiwo. Mpozi era asaba seka tiwerabidde okugamba abantu nti mukozi munnaffe omu yafunye omusiba olunaku lwaleero ku makya n'afiirwa omwana. Kati abamu ndowooza bagenze kuziika Sheikh Muwayi Yusuf, omusomesa waffe wano yafiiridde omwana, bagenze mayuge. Saba Allah w'ekitiibwa abanguyize oba oliawo. Sebo ogiro ginterekeraawo. Sheikh Ramadhani Kiragga. Sheikh Ramadhani Kiragga. Kirasi kya Washuba Alif. Sebo barakallahu fiku. Mr. Talikwa Brian. Mr. Brian naye taliwo. Ndowooza ali mu kunoonya zaka. Mr. Chini Umar. Mr. Chini Umar. Sebo tukweyanziza. Mr. Nyehangane Martin. Naye ndowooza y'omu ku bagigaba kati bali eyo. Abanaffe banaatuwaako naye simanyi. Sheikh Sudaisi Mugisha. Sebo oyo yatula kakiiko k'abalamuzi ne Mr. Chini era be bakatyemula. District Kadhi we Kamwenge yanyumizaako we yali ajja nti yagira ku nsawo ya mwanyi naye kale eyo tujja byogera olulala. Mr. Lusiba Mike omusomesa oyo omusomesa ate era yeew'omuzannyo. Ennaku zino nayo gye bagamba nti ow'omuzannyo ababaddewo ku makya presentation eyo gye mwalabye abaana baffe nga bakola ye trainer. Abasomesa tuli buli kimu naye terujja traininga mazina ne bwoba ofa newankubadde nga tubisobola. Madamu Namyalo Khadija Hajat alabika agenze mu swala akageri ke yakava ku Kaaba tayagala gikeereya. Tujja gimuwa inshallah. Tujja mama Kayondo. Mama Kayondo gimutwa olukiiko olusiimye ogimutwalire. Sheikh Wakuze Ahmad ono mukulu wa Twale era simanyi oba ayinza okubaawo sawa zino aby'amatwale edduwa ziringa edduwa. Sheikh Juma Kintu.
wafunye dda ate ofuneleyo kubiri jawo byonna bibyo kasita oba omulungi ebirungi bikwettanira. Sheikh Faisal Kalule omusajja w'e Makindi oyo. Sheikh Zainul Abidina Murushidi Kiwalabye okuva e Luweero. Omusajja alina amannya mangi oyo. Oli wa Twale ssebo oyo deputy Twale ewaabwe gye bakulemberera e Luweero. Ate ekirala Wakobe abakobe be banzaala ssebo oli kojja noono ate nga naye mulungi nnyo Mr. Kaseke Ndabasi. So naye bamwebaziza olw'emirimu emirungi gy'akola tweyanzizza. N'asembeddeyo ddala Sheikh Rashid Ayubu Nsiro Semusota kakati Sebuseka Kayongo. Mumanyi mutera okuŋŋa nti protocol gomanyi. Sebo omukulu sebo muzadde waffe omulungi fe twamukazaako lya Seka Kirevu we kasita omulaba ng'aba atuuse ate oyo atuguza n'ente ze tusala bulijjo wano naawe ayina ente. Baŋŋambye nti buli afunye certificate abasigadde bannange certificate zammwe omwana atukubidde essimu nga zijja naye alugambe ejjamu akyamukutteko awo ku kwinizibwe batumulindako simanyi tumulinde. Abawagizi kimanyi mwensuuze naye banange tuyange buyange omuntu timu gyowagira weraga seeyokoddeko asikali bali mugayo geeti abantu beetukira bwe olatiis okuza abaana banamiguwa kimanyi ddala mawagizi bakensi babagumu bw'owangula tokkirizibwa kudda omukisa tuguwa omuntu omulala. Kaakati aba abakulembedde namba 2 akkirizibwa okudda ne namba 3 naye akwata ekisooka mu competition. Webale nnyo webalire ddala. Kaakati nti tusooke tugabe ebirabo bino ku bantu abamu abasooka okuvaako nga eyakwata ekifo ekyomunaana n'ekyomusanvu be baviirako ku round 1 Lwanga Saadi ne Maliza Habiba. Lwanga Saadi yakwata ekifo kya 8 ate Maliza Habiba n'akwata ekifo kya 7. Sembere wano mu ddiiro omugenyi omukulu Sheikh Faisal Seka Ismaila kopi ya Qur'ani ne blanket era kuliko round 1. Banange abazadde b'abaana bano badde nkusaba naawe obeerewo nga bwe kiri nti ku magezi g'omwana Idi kwetereredde twandibadde n'abazadde tubeerawo kumpimpi. Sebo yita wano bayite eno mu kamera leka kubeera nga wakyalo ebakuwa ekintu ate weeyo kyansiko. Lwanga Saadi muzadde wo yaliwa yoli kale omwana abonaabona ne bino kale nze nja kujja tuteese. Naam mugende waliwo omugenyi omukulu. Alo nange nawe buzibu buzze. Sebo gendewo omugenyi omukulu akusikeko muki mu mikono.
namba 8 sigenda n'ebibyo gundi barakallahu fikum. aliwo yakwala ekyomukaaga seeka yabakulembera Namirembe Hafsa mama Namirembe webale kujja Namirembe genda wali omugenyi omukulu akulabeko abo bonna sebo abo oyo yakwala ekyomukaaga gendereza nnyo abakusulirako ate nga bino biseera bya Idi. Ono akutte bulangiti ye yawangudde. Namugerwa Jan okusoma abawanguzi. Namugerwa Janati ye awangudde emmotoka era Janati gira okalabye ssebo. Ebyo byonna bibyo yetawali maaso g'omugenyi omukulu n'abantu bawuubireko. Naam. Nabbanja Shadrack Namugerwa Janati come for your gift. Abayizi temutusibiramu amayinja. Shahada Janati. Omugaga tabulako balebezi tewali ayinza kusitulirako. Banakigabana batya? Kayondo and Nyanzi please come. Naye ngakizitowa Chinya Abdul Karim come from Fahad Hashim. From Nasozi Patricia to Janat. From Nasozi Patricia and number 0. Tunamirembe kirasi nayo kunganyiza ne kuwa kino sebo ninga kiweuka. Tunyazi Abdul Karim Imamu Siraje sebo bano be bakuwadde. Shahada Shadrack Shamula ne Patricia. Roza Imamu owulidde. Nyanzi sebo togenda bikyaliwo. Nyanzi kwata. Ndoza muzade wa Nyanzi wandibadde otumya akamotoka nako ne kajja. Bampadde. Thank you very much daughter. Ndoza mujjabe nange nfunye ekirabo. Wafunye ekikyo? Awaliwo ebbaasa zaabwe. Ebbaasa enkalu ze tugenda okuba batafunye birabo. Bane bano bafunye amabaasa. Maliza Habiba from Nacheswa Shifra to Maliza. From Shekati Haula to Maliza. Ate seka soko lindeko ebasa tebereye ebbe okusinga ekirabo ekigirimu. Kayondo from Nacheswa. From do we have some students abatafunye? The phantom mulala wo. Yes. Sebo seka za insabo kwase seka Juma ekirabo kye.
Seka Katumba agambye nti barakallahu fiikum. Era kati Seka Kaule Faisal naye sebo mudde wali babalengere. Seka Mugisha sebo Seka Semusota ate akagere omwezi gekutanaggwako era awo kalefe ku Yidi. Ne Mr. Chini agenze Sheikh Katumba Mr. Usiba yekyanze manyi waito Naam. Yes. Abasomesa teri kuba ddabo. Sheikh Ramadhan. Funa omuyizi azze alabika yatambudde bakinteere kyange. Barakallahu fiika. Ani angwadirako? Do I trust you? Ne Seeka Zayi bamuwadde sebo ne mudiru ajafuna ekirabo kye oba ogwa final. Kyekiseera ekyokumanya nantamegwa w'omulundi guno yaani. Abayizi musiriikirire oba si ekyo ebirabo tujja bizzaayo mu dduuka. Sebo Seeka Zayi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tulabye omuntu akutte ekyomunaana yayebwanga Saadi, ekyomusanvu Yemaliza Habiba, ekyomukaaga Namirembe Hafswa, ekyokutaano Kiyingi Abdulkabir, ekyokuna Namugerwa Janaati. Tugenda kumanya akutte ekyokusatu n'ekyokubiri n'ekisooka. Sebo era nja kusaba ekirabo ekyomukontanyi namba 3 bakitwale mu maaso g'omugenyi omukulu. Omukontanyi akisanga awo. Mu Qur'ani etwasoose ku ssaawa omukaaga Kayondo Akramu yafunye 41 out of 50. Wow, 41. Imran Siraj na 49. Nyanzi Abdul Karim nafuna 44 out of 50. So mu Qur'an ani yasinze? Mu Qur'an yasinze Imran Siraj gwe chamuka mpola Abdul Karim chamuka mpola Kayondo Akram chamuka mpola kubanga ne yawangula si afuga ngamba wano naye twagambye omuwanguzi w'omwaka takkirizibwa mu kudda mu mpaka zino. Naam. Ate omukisa tuguwa omuntu omulala insha Allahu taala. Ebibuuzo byonna ebisigadde Uganda ebyessomero current affairs n'ebyeddiini nabyo bibadde ku 5. Atuweba ku 5 Kayondo Akram afunye 20 out of 50. Imran Siraje nafuna 13 out of 50. Nyanza Abdul Karim nafuna 25 out of 50. Kayondo Akram bw'ogatteza Qur'an 41 plus 20 ofuna 61%. Imran Siraje bw'ogatta 49 plus 13 ofuna 62%. Nyanzi Abdul Karim bw'ogatta 44 plus 25 ofuna 69%. Therefore ebivudde olwaleero nga tufundikira Kayondo Akram akutte kyakusatu. Kayondo Akram akutte ekifo kyakusatu ku 61%. Sebo Kayondo Akram tukoza soko kwaleko mu ngalo gwe ozuli yawezi. Sebo gende omugenyi omukulu ne maama wo ne muzadde wo naye akimanye
nti bw'ozaala omwana omulungi ofa bintu zinabagambe mufune maama agambe Idi ewedde so mama Kayondo tukweyanziza nnyo ne Kayondo olw'okufuuka namba 3 so omukwasi w'emizimu obuzadde bwegwoti nga bukola ki tugenze kwakutte ekyokubiri Kayondo bakuwerekeddeko tukwebazizza nnyo tweyanziza nnyo ekirabo mukirage wano Kayondo kakase tukikuwe sebo Kayondo ekakase naye abaana balina enno yadde obugalo barakallahu fika Kayondo Kayondo bakwade omufaliso naye tebagambe nti genda otandika amakakati ogira osula kugwe bakuwa ogwo gunajja oluvannyuma sebo tweyanzizza Kayondo Akram barakallahu fika tugenda kumanya kutte ekyokubiri mu Qur'ani afunye 49:13 baŋŋambe nti taata wa Kayondo ayagala tutolera ku salaamu alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama okusookera ddala nebaza abasomesa abakoze omulimu guno ogw'ekitiibwa babeera nga batubangulira abaana baffe tubebaza saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abawa ekisinga obulungi mu duniya wal akhira ne ku nkomerero naye nga mufunze assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tata Kayondo asimye nnyo sebe birabo byo bitwale tuyinza okuddamu bigaba Imran Siraje so wanika barakallahu fik tukweyanziza nnyo tweyanzege ki na tukwadde sebo genda ebirabo bibyo bamaama basenga bonna bagweyo babategeeze nti omwana yasomye bulungi ate ne TV bagijjemu si kulwanga bagamba nti bataddemu obubaawo sebaleka lugira bagijje mu kavera ayinza gatwalese enkadde Imran kwata ekirabo kyo ne maama akwata ekibokisi ensi yonna etegeere nti ne TV mwafunye 2 nga bagisabika nnyo lwaki Lero tulina endagaano eri ku lusiiti gye twakoze naddala tukasiteefunamu embeera busobozi n'obuyinza obuyizaayo ne batuwaamu endala sebe embeera ebeerewo nga si yagikubya ekigo kati inshaallah lusiiti zaabyo tugenda kuzifuna inshaallah kwese garanti eyina garanti mu mbeera zonna sebo tukumaliriza na Qur'ani afunye 44 mu bidde ebibuuzo nafuna 25 otugasegaseemu nafuna 69 ng'oyo ye Nyanzi Abdulkarim Nyanzi Abdulkarim Senior 6 abaye so Kukwasa n'alisabye asooka atuuse obubaka bwe mu ddakiika ezitali mpanvu nnyo mu kibi kyawulira bene bamukwase ebirabo bye. Nyanzi musajja muzibu nnyo kali yafunye ne bakanyama muwakazindaba sebo yangu tunasala aswiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
amatendo ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyatusobosezza okubeera waneeno era amatendo ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyanonzeyo mu bangi nabeera nga nnonze nga nze asinze okolesa omutindo mu mpaka z'omwaka guno. Nsaba ntumireko abantu waneeno wammanga, nsaba ntumireko maama wange Naziwa Joweria, tata wange Nyanzi Yahaya, nsaba tumirako n'omwami gwe bayita Sheikh Musa Salim. Wahadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu bigambo bitono nnyo tusaba otubuulireko kiki ekisobozesa okutuusa ku buwanguzi? Kiki ekituusiza ku buwanguzi obwo? Ekintuusiza ku buwanguzi gabadde maanyi okuva mu bawagizi bange n'okuva mu bantu ba famire yange n'abantu abanneetolodde abadde nga bampa obuvumu n'amaanyi okweyongerayo buli step mbadde nga ngezaako okwongeramu amaanyi olw'ebigambo bye mbadde nga nfuna okuva mu bantu ab'enjawulo. N'olw'ensonga eyo neeyongera okwebaza abantu abo abampadde amaanyi n'abateesiteesi b'omukolo guno eno bonna okuli administration Sheikh Zai ne banne Mr. Abbas Badiru Kasekende n'abasigadde n'essomero lyonna mbebaza olw'okubeerawo. Nga tonnavaawo Nyanzi, ekisemberayo ddala tuwulidde batugambye bulungi omuwanguzi tadda, si bwe kiri? Magezi ki, bukodyo ki bw'oyinza okuwa abantu bonna abayinza okwetaba mu zino empaka omwaka ogujja? Obukodyo bwenyinza okubawa, ekisooka bwe baba bakujja mwaka gujja batandikirewo research n'okubeera nga batuukira basheekha ab'enjawulo, okubeera nga babatereeza mu nsoma yaabwe ya Quran, n'okubeera nga banoonyereza ebintu ebikwatagana ku nsi yaabwe, eddiini yaabwe Obusiraamu, then n'ekifo mwe bawangalira okugeza nti wano tuli mu Buganda banoonyeze ebintu ebikwatagana ku Buganda n'olulimi Oluganda. Congratulations. Thank you so much. Kubuuza ebibuuzo by'essaagala. Bannamawulire ebisinga ebibakubye emiggo byebyo. Kali oyinza omubuuza owulira otya essaawa zino? Kali agamba awulira atya? Ssebo genda bakwasa ekirabo kyo. Ne Mama Janati namulabyeko wano. Mama Janati. Nyabo jangu. Ono omwana alina abazadde. Abdukarim yanjudde mu banne bonna akendo. Mama Janati genda wali bakwasa ebirabo. Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byabwe bateremu omukisa ate n'abakyalina omukisa okudda ku mirundi emirala omulyango muggule biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ate Shoba Jim tewabaawo agenda abatuula Shoba Jim last year tewabaawo agenda kutomanye nga waregistarinze okuna erinnya lyo obeere nga otwala certificate eyo ogitereke bulungi biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abbas Badiru Kasekende Ibun Masood High School. Tobaza Allah asobozezza okumalako omwezi guno gwa Ramadhani ate n'okumalako empaka zaffe zino quiz gwe tubadde tutambuza okuva Ramadhani we yatandika ey'omwaka guno okutuusa ku nkomerero. Twebaza abazadde abasobodde okubeera nga batuwa abayizi betusobola okusomesa ne tubateekamu ekyo boolyawo kye basaanidde okubeera nga bafuna. Ekyokubiri, twebaza abayizi baffe bonna abeetabye mu mpaka zino n'abawanguzi ab'enjawulo, abawanguzi abo 8 abaasunsulwamu, ne tubeebaliza ddala ak'ensusso kubanga be baasobola okutuuka ku mutendera ogwo. Ekyokubiri, twebaliza ddala abasomesa abateeseteese wamu n'okuddukanya empaka zino. Twebaza bakama baffe abakulembera essomero lino ne ba directors ab'essomero lino okutumbula empaka nga zino mu ssomero lino. Empaka zino ziyamba omwana okisookera ddala okuggula obwongo eri eddiini ye, ziyamba omwana okubeera nga ayagala eddiini ye n'ebyokusoma bye, ziyamba omwana okubeera nga avuganya mu nvuga yesinga okubeera nga nnungi, ate ziyamba n'oyo ateezeetabyemu okubeera nga zimusikiriza okujja okulaba nga naye omulundi oguddako oba oliawo azeetabamu. Empaka zino zibeerawo mu buli Ramadhani
gye tusiiba oba oliawo mu ssomero lino erya Ibun Masood High School ekibiri ku lw'ebusaabala tuziteekateeka okwongera ng'ekimu ku bintu bye tuyitamu okubangula abaana baffe n'okubaagazisa ensi yaabwe, kubanga empaka zino zibeeramu ebibuuzo eby'eddiini, mubeeramu ebibuuzo eby'ensi, mubeeramu ebibuuzo eby'essomero, mubeeramu n'ebibuuzo ebikwatagana n'Oluganda ng'olulimi lwabwe oba oliawo. Neebaliza ddala abantu bonna abalina kye bakontributize mu mpaka zino, ate era nensaba n'abazadde okubeera nga batwongera otuteekamu obwesigwa baleete abaana baabwe basome ku Ibun Masood High School ekibiri ku lw'ebusaabala. Essomero lino lisangibwa kibiri ku luguudo lw'ebusaabala, ate nga lisomesa ebintu bibiri, lisomesa eby'eddiini ne lisomesa n'ebyensi. Ku by'eddiini tusomeseza ddala okuviira ddala ku mwana atasomangako ddiini ye ajja n'atuulira wano P7 ey'eddiini senta tugirina, senior 4 ey'eddiini nayo senta tugirina, ne senior 6 ey'eddiini gye twandiise thanawi senta tugirina, era n'abaana baffe abazze batikkirwa oba bamaliriza emisomo gyabwe mu senior ey'omukaaga mu ttaamu ejja inshallah tugenda kuba nga tukola hafula yaabwe tubatikkire mu butongole aba senior ey'omukaaga bashekhe abafulumye oba betufulumiza sofa. Kati ku senior ey'okuna abaana baffe era bakola bulungi, ne senior ey'omukaaga ku side ey'oluzungu. Twebaza abazadde abatuwa abaana, ate ne tubasaba batwongere okututeekamu obwesiga n'abaana abalala, obwesigwa n'abaana abalala babatwongere oba oliawo tubasomese wano ku Ibun Masood High School ekibiri ku lw'ebusaabala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.